Nkugambye ekigambo kye bayita Mulele ono bamuyita classic music music gw'owulira naye nga owalayi owulirira ddala obulamu obujja bupya. Allen Cruz gemanya Mr. Handsome, and of course gena maso berengo subscribing and bagita celebrity track. The quality of work is always on point. Allen Cruz wamune divorce tuba twatu said that divorce kamera kwali bulungi nnyo okubanga ate shots azisasa tula bulungi nnyo. Ibra Mr. Kapata naye wali nnyo ku byentambula naye ensonga zonna zonna okubanga azikwasaganya bulungi nnyo. Omwami gwe nano nakulwaira afuwa Mulele. Many of you mulabye ku videos ze nga abenjawulo bwe muze mu musaba ku share ne muga Cruz tuleteyo ko wo Mulele tuleteyo ko omuntu tata nga tetunatandika interview eno olunaku olwaliro olina akayimba ke wasooka okubanga nakakulaba ke wakuba mugondi bali bakayita batya gutujja so kampe mukaawo tunayimba oluyimba olwo wamponya abalaavu niga busemyekozo nga ate tukubyemu semyekozo tukubiremu semyekozo aliwa basemyekozo abakolamu naye ng'oli semyekozo gwe nga ggwe kitenda zowaayi soka onkubire omusajja ajagamba naye Cruz lwaki wagezeewo omusajja ne mukubalulukka kuba musemyekozo awo tulabule ani oyo anaagamba nti twakubye luli Kenzo ayinza okuŋŋamba ayinza okunsanga nga sebo semyekozo tewamulabye ali mu 1.2 Kenzo life bwe kuwa lemoni Okay, ndowooza onyumiddwa muganda wange. He's so talented. Gwabadde tamumanyi nawe olwaliro omutegeere. Tulina abasajja ndowooza abafuwa gino emirere n'onyumirwa babiri. Yasooka n'omulala gw'omanyi naye ng'essaawa zino buno obudde bubwe okitegeera. Agenda kuba tubulira amannya ge and tugenda kunyumyamu emboozi about the saxophone. Yes, okay. Saxophone. Okay. Saxophone gye bayita batya mu lulimi Oluganda? Gwitwa Mulele, gwitwa Mulele. Era nga bw'ogiraba erabika bulungi ya gold za birundi bika bisatu. Waliwo entonotono,
gye bayita soprano saxophone. Omukulu wa Isaiah Katumwa gyakuba nobira weno eri mid ya makati waliwo ne tenor enene waliwo akatono bwe kati ke ka soprano ako kavugira eddoboozi lyako ttono nnyo soprano. Yes, amannya so tusokere ku mannya nga tetunagira nnyo kugenda watuyinza obyerabira amannya then n'abatulaba essaawa zino. Amannya gange nze Kitanda Micheal, ng'erinnya lyange era stage nze Micheal Kitanda, era nga ndi musajja muganda nediranjaza. Okay. Omulere guno ogutandika ddi? Omulere guno nagutandika no ndi muto weewonye. Nali mu primary school naye kati nga nkuba trumpet. Oba omanyi bano abaana abakumba ababandi emiro gye bakuba egyo. Kati yefe abaana abakumba nga mu biseera byammwe mwalinga ku ssomero, twalinga ku ssomero nga tukuba brass band ezo. So bwe nakula mu 2009 negombanga nnyo saxophone era mukama yampa omukisa nengikwatako. Nakuba oluyimba nga teri yansomesezza kuba luyimba. Wangi? Nakwata mu ssaawa wange emu nga maze figuring out mapeesa nembiraba nti kino kiproducinga kino nenkuba oluyimba. Ani era ku inspiring? Walolabirangako ebiseera bangi biseera byewabiranga Moses Matovu. Maye kati nze nakulira ku bbaala. Kati mzee wange Mulago. Mzee wange alinanga ebbaala bagitanga Jenny's Bar. So yalitangawo bandi ez'enjawulo. Bagita batya? Jenny's Bar. Yaliwo ebiseera ebyo. So yalitanga bandi ez'enjawulo. So Moses Matovu bajjanga baani kati ebyuma babiterekanga waka. So bwe nafuniranga chance eyo ne kwatako Mulele ne kubamu awo eventually paka wano wendi. So abantu nga Moses Matovu bwe twakulakulamu awo Isaiah Katumwa naye najjamu awo. So bantu bangi aba inspiring. Isaiah agenda okujjamu ng'olede watandika dde okuba? Isaiah kwanza nakubanga trumpet. Kati Isaiah bwe yajjamu, Isaiah yajjanga mu 99 12 awo. Naye natandika dda naye nga nkikolanga hobby. So kati Isaiah nakiprofessionalizing natulating okutegeera nti omuntu asobola okufuna mu kintu kino asobola okikosanga passion hobby but as well asobola okufunamu akasente akamubeezaawo. So kati awo ne muyigirako ekyo nti however much osomye buli kimu n'osoma buli kimu osobola okuba n'ekintu ky'oyagala mu mutima ate ng'okifunamu akasente. How much is this saxophone? Saxophone zo zivaaringa. Saxophone gye nasooka okuba yali ya $1,200,000. Wangi taata? Gye nasooka okuba. Kati bwe nagenda nga nfuuka professional ne upgradinga. Kiringa kamera ofuuka professional. Waliwo kamera zoba weetaaga. Same with the sax. Kati paka bwe natuuka ku eno sijja gyogera mu mwendo bajja kunteega. Naye nga zidiffaringa. Professional sax eri much expensive than a student sax. Student sax yebeera etya? Students kangambe nti professional sax bagikola ng'era eri professional nti bagituninga ku volume ya performance. Volume ya performance nti nyangu okuba mapeesa mangu okunyiga nti nawe ne bagikuba metajja kuba nzibu nnyo okuba. Kati student saxophone bagituningira ku volume ya student nti tajja gikosa performinga. Though abasinga wano abasinga tebafaayo performinga ne student saxophone but mulimu abaperforminga ne ya student y'aba student abasinga wano abasinga but simply because nyangu ate kati eno yenyangu weewonye. Nti kati bwonna agenda ku stage n'omuntu akuba student saxophone gye bayigirako omuntu ajja agamba naye ngeri evuze bulungi okusinga kweri. Olumu kiyinza obutava ku nkuba yange ng'omuntu, olumu kiyinza okuva ku ngeri gye baatuninga saxophone zino. So nandi encourage buli akuba Mulele nti bw'ona otusinga nti otuse ku level emu endala o upgrading. Yes, upgrading ogambe nti kati neweteekamu sente then you upgrade your gear.
kiyinza kutwalira bbanga ki okuyiga omuntu ng'ali eyo agwagala agunyumirwa kiyinza mutwalira bbanga ki singa aba ayagadde okuyiga oguyiga kino kyogera nnyo nti kyonna kidependinga ku passion gy'olina eri ekintu nti kati nganze kyantwalira ennaku oba ssaawa okuba oluyimba nti nali nyina passion yakyo era nyina abayizi bangi bensomesa nga balina passion osomesa n'okusomesa nsomesa yes even professionally nsomesa so nga balina passion osomesa ne music mu masomero nsomesa privately kuba obudde bw'amaso ngamba nti nze njagala lesoni yange sawa 6 ez'emisana so kyonna kidipendinga ku passion bw'oba nga ekintu okyagala osobola nokiyiga mu bbanga ettono omaze ebbanga ki ng'ofuwa saxophone professionally kale natandika 29 baka 2 sorry paka tuli mu 22 eyo myaka meka 11 ne professionally ndowooza gigi yange yasooka yali mu 2012 gigi yasooka ey'amaanyi nagamba nti gigi y'amaanyi nakubanga ne Isaiah Katumwa wakubanga ne Isaiah nakubanga ne Isaiah nabakinganga Isaiah ku concert ze era bw'olaba concert ze ku Serena ezo ali kalenzi kato naye nga fa bali ba backups so ne muguno mulimu ba backup yes mulimu mulabikira ku stage oba mbeera behind tubeera behind no like do you come on stage tubeera ku stage manya eri abayimbi abamu ababakinga abagalo babakinga naye nga bakweka amaloboozi bagamba backup artist muberere mukateni mabega tubeera ku stage of course tubeera mabega wa artist so yeah mubamu ne backups zewandise brass section nti kati tugeze olimba nga semyekozo lwenkubye wano kapaati ako tatara kati zebayita brass sections ezo nti kati oli owa lead section owa Mulele yajja kuba kiri Kenzo kyeyayimba kati ffe tukuba tatara okitegeera bwe tumala nga tuwumuza emirere gyaffe as in there's not much to do naye nga kikuyambako okuyiga kubeera backup kikuyambako. How do you meet Isaiah Katumwa? Taatawo mugandawo? Isaiah nono weewonye nali namala ndoza emyaka nga 2 mu undercover jukira mu kutandika napitanga nga passion hobby nga suubira nti nakifunamu mbeere waka nkubamu ebintu byange naye nga nkubira waka abantu bonna ndoze mu kukyalo nga bagamba naye n'omusajja kiro tuorganize ebintu kati olunaku nasooka okugenda tugita jam session olunaku nsooka okugenda okujamingamu n'abantu mu jam session side kyawo wagendawo twali kololo awo kafo kali kololo nga nsanga Isaiah yaliyo by some good chance kati nga mpulira nga kugamba yeewuunya nnyo kubanga gyenfubutuse omanyi omuntu okolera practice emyaka 2 practice so bye nali manyi ate byali bikuze kyokka nga ate abantu abamanyikiddwa bali batono ku Mulele jiko ebigambo byanga yangamba bulijjo mbadde mmanyi nti abantu abalungi ku Mulele bamanyi wonna kitegeera bwe yagamba kati ekintu ekyankuba wala nnyo angamba kati tulina concert nga kola olunaku lwennyini ngamba tugenda kukola rehearsals nga mbuulira awo details nti ngenda kusasula bwenti ngolompunga kuba nayisuubira nti music mulimu sente bwezitya nga mpunga buli rehearsal tugenda kukola nga ndabira ddala nga guno gusobola okuba omulimu so yanzizaamu amaanyi ate he always encouraged me to do this so that was 2012 when I met him. So performing a show ye yasookera ddala how was the experience? I was nervous, of course. I was nervous. Yampayo n'akayimba nno weewuunya yampayo slot okuba akayimba kange yakuwa akayimba ki weyakuwa slot gwe wayimba luyimba ki nalina obuyimba wange nali composing ebiseera ebyo so ntuuka okuba akayimba kange nga audience Serena Kampala Serena etuuza abantu ndowooza nga 2,000 nga bonna bali awo ba corporate bantunuulidde ngamba wow. So I was nervous. First of all okuba ne Isaiah yennyini nali nervous
ekyokubiri nti audience yokka nentisa naye munaye yampa gundi yampa as in they appreciated what I did. So after the show abantu nebajja ne bayogera nange appreciate biki olwo kannange nenfuna amaanyi tandika okukola ennyimba zange ezimu zaali siza wano nnyo. Akayimba ako okajjukira kawasooka okuba kewasooka okuba ku stage. Kali kange bakayita satisfaction. So tekali nnyo gundi tekali nnyo kali kakabi naye nga sikaawo wano nnyo nti omuntu akawulira n'agamba muzungu kyono yakubye omulere guno. So okatukubiremukko oba okyakajjukira byerabidde naye kenazzaako kati olwe namalaawo abantu ne baŋŋaana naye lwaki tokubayo obuntu bwaffe nga bwa wano. Kati nendowoozaamu ne ŋŋamba kankubemu ku buyimba obwa wano bwagazisa abantu ekintu kuba kino ekintu abantu bamanyi kyabazungu nga bawulira ennyimba bagamba nga tebamanyi nti Uganda mulimu abantu basobola okukikola. So nenkola obuyimba nenkola cover ya Aziza Ziondi bayita nafunye wampisa kuba nnyo ku radio. Gwe wakola cover eyo? Yes. Gwe wakola cover y'empisa? Yes. Anti kati kuno si kutunda butogo wano tukakasa. Hey. Muka kyogwetaagisa olina kusooka kuzika mukka. Technique so kyova olaba nti fuyiba omuleeto ofuuwa bwoti oba webale nnyo kyokoze ekyo kati ng'omuyimbi tubanga abayimba lesson esooka gye baba omuyimbi yenna nti omukka ogunagugjamu olubuto tolina kuyimbira wano. So n'omulere nagwo omukka togugja eno wansi. So mufuuya omulere wakusaba emmere ennyingi tomumma mmere ennyingi tulya nnyo amaanyi amaanyi of course n'omukka nti wetaaga okwokya emmere bya science bigendamu ebyo naye nga twetaaga really to eat well. Kati bwemba njagala okuba akayimba ka oba nkube kayimba kani kacoze ni beki ena nabankuza tebankuza kati njagala okankubire nange male nkakube. Ne mama yankuza teyankuza tugenda kuyimba kuba chorus yokka nze byennina mbyesiga. Abalabi baligamba nti Kulozi yakuba omulere ku nsi ya Mungu eno. Devotion kube kayimba ki? Kakati. Guno gugenda wano. Yokosa microphone. Guno gugenda wano bwe guti. Yes. Wano. Ate gonda abamuyizi mulungi. Yes. Guno gukwata wano. Guno gukwata wano. Aha. Guno gukwata wano. Kati sabula ssebo taata. Obirabe.
ngikubye nno. Naye luyimba ki olwo? Eyo instrumento bagenda gikozesa mu World Cup bagikozese ne mu Euro addako. Kisabudde nno. Omanyi we ngamba ntusabudde nti batono nnyo mu lesoni esooka nze batono nnyo gwo Mulele n'agugyamu sound. Batono nnyo. Era omulabirawo nti onajja guyiga gwagizodyamu sound eyo gy'oggyemu awo manya ojja guku. Omulele guno ogufuuye naye ofunyemu ki? Byo bingi sijja kulimba bingi nti gombezezaawo really. The mere fact nti so okujja ku program ya munene Alan Cruz nti guntusiza we Sunday tuuse. Gukutadde mu bantu. Guntadde mu bantu ate abantu ab'omugaso. Abantu ab'omugaso, people that matter. Of course nfunyemu n'ebintu ebirala basic needs. Ebimu bye sandagade kusharinga naye nfunyemu bingi. Kiki oyinza okugamba omuzadde alina omwana naddala abaana ebintu ebikwagana ne music abazadde baagala nnyo okusendera abaana emabba alina ebintu ebikwagana ne music ebyo abayaaye ebyo abaki? Kyensooka okugamba abazadde nti ebintu of course nsooka kwebaza ba musician abaliwo kati nti ekintu bakikyusizza. Ebiseera ebyedda music yalinga wabadongo nti mudongo music mudongo ddala nti alemeddwa naye nti ba artists abaliwo kintu we have tukirongoosezza nti kati abadongo bali abakolanga biri ebyedda. So talent is priceless. Nti kati nze nsobola okweramula ssente zonna zemba njagadde because manyi talent yange kyeri worth. Ekitali ku bintu bino birala nti oba okola omulimu gwa office era jja kugambye nze nyina zino awo nkubulize ekibuuzo nti bantu ki b'okoleddeko nga mannya gawulirika naye nga ati kiyinza owa omwana ali eyo ogamba nti waawo kannemereko nga ogufuuye nga gwekola bayise ggwe. Bwe mentioninga president kiba kibi ku program eno. Tinako wafuuyira ku President Museveni? Okay. Just like waka, yes. It's a business. Of course, I've worked for the president, the prime minister, everyone. Go manyi. Mulele go manyi waneno. Nesabasajja of course mulobiri ku private parties and stuff. So that shows how much music gyatutwala nti abantu basobola okwesiga musician. Ofulumyeko kweggwanga? Nfulumyeko naye nga mbadde sofa nkubyeko South Africa ne Kenya ne Rwanda awe watyawo. Naye nga ti nakuba nno ne gundi ne Burna Boy yajja last year nenkuba naye mu bandi ye. Okuba ne Burna Boy? Nenkuba naye mu bandi ye, so we were trying to work it out mbe nga ntuwaringa naye wasobola okwogera naye? Yes, videos actually is just sharing. I'll share the videos on Instagram. Yes, you're sharing videos. Yeah, you did. Then just sharing and just sharing it, of course. So you can see what music wakuba Angelina nzonna nasabula baba. So nkubiremu Angelina tedali twende sabula.
What has been your dream? My dream is to one day stage international concert nga ya jazz. Naye short-term dream this year, I'm going to do a concert. Where? We're still in negotiations, but most likely Pearl of Africa Hotel, August. Yeah, but Bangamba oli wa bbeeyi. Muli ba bbeeyi mwenna abajjaza okutwalira awamu temukolera $5,000. naye nga kyetukolera kyekyo kiraba kyetukola kyekyo kiraba naye nga anyway kidependinga ku wa artist wonna watuuse. I mean mulimu abacharginga ekitono naye nga ayinza obutakuwa kyewandyetaaze, so people prefer ogana ekiri expensive naye nga kijja ku. What does it take you okubacking up abayimba mu nnyimba zaabwe mu studio? Wali obakinzeko omuyimbi yenna mu luyimba lwe mu studio? Nabackinganga nnyo nga bw'okiwulira, naye natuuka nendaba nga naffe twetaaga exposure. Akitegeera kati nenteekawo si condition but nateekawo nti omuyimbi yenna go backing ayina okuteekako featuring. Yes, ng'oluyimba lwagundi lwe nakola mu Jezo lwa Levikson olw'essaala ya featuring era yakimentioninga ne mu video nalimu essaala. Otherwise bwe mbanga njagala mu video yo nga totaddeko featured oyinza obutagibeeramu, awo nkoma mu kya backing. Otherwise abayimbi bangi benkobidde mu studio nga kikoma mu studio. Nnyimba si zo backinzekoko? Nyingi nnyo. Tuweyo kale nga 2. Nnyimba nga essaala lwa Levikson, ennyimba nga bwenzijja ku mutwe nyinza obutazijjukira naye nga nyingi. Ennyimba za Bebe Cool ezo zigundi ezi I'll be missing you, Rema, nyingi nnyo. Gwakuba omuliro ogwali mugu tabe missing wagukuba n'ebiseera byaddako ebyo. Sure. Biseera byaddako oluddemu nno naye nga conditions si z'amaanyi. Artist waba yagala mu featuring oba ki tulina okukiteesaako. olina omukyala wange yono atukula anyirira mulabirira bulungi. Anyway, Mike Kitanda gwe tulina Kitanda Mike Kitanda. Okay, so nga tumaliriza shene y'olunaku olwaleero, kiki oyagala abantu ba embracing eri abakubi ba jazz bonna? Abantu bandibadde bali open minded nti music yenna bandibadde bamuki, so si yenna as in music omulungi yenna abantu batandika okwembracinga music omulungi. Nti bw'owulira ekintu nga kirungi appreciate for ky'okuzalawa. Nti omwana wajja n'akuba omulere encouraging bw'oba ku show mufuweeyo bakola kijja ku encouraging art okukula. Kwa kati abantu abasinga bagenze nnyo mu kuyimba na biki, but art alina okuba diversified. Nti bw'oba oyimba nange ne okukula obulungi, so omuntu bw'omusanga alina kyakola ekiri unique mu encouraging mu ngeri emu oba endala fakyo musa wansi fakyo muletinga down. Kivuga kyokka ky'omanyi okuba? Omanyi okuba saxophone yokka? Manyi okuba n'ebisigadde ng'ennanga, piano ng'ennanga naye nga biri basic. Nti singa nakuba byonna nandibadde mbula ekyokulondako, so nasalawo ne ngamba kangene n'omulere guno specializing. Yes. Wow, gwayagala okuyiga jazz naye twongera okutegeeza nti ate okyayina omukisa and space ekyaliwo ndowooza mu industry si bwe kiri nnyo. Tuli bameka? Tuli babiri, tuli mulinga babiri oba nakalaba babiri oba nakalaba kati oli wakusa no gwe nakulaba dda tulinga bataano nino wokusatu gwe nalaba. Okay, so nga tumaliriza nkubiraamu missing you. Before tunagenda
waliwo akayimba ka Jamie Culture naye nabadde njagala kukubuuza kubanza ebivuga byammwe bino sigira bulungi nnyo nga njagala kukubuuza kana akayimba omwana yakakubira mugundi ki kanga kulage wano Mutala kanka Keko. Jeno jabaita celebrity track, the quality always remains here. Allen Cruz omune divorce tubaawo kubanga tumutemu nange tukwasaganyiza emirimu gyaffe mu ngeri enjawulo. Divorce muyite Mr. List nga yaliko ensangi zino ne Mr. List atambula ne list ye ey'abasajja wamu n'abakyala. Naye nina list gye ngenda bafulumiza ey'abasajja abatagala sala birevu. Tujja kuba tuboogerako mu maaso awo. List yaffe naffe ejja. So ky'oba okola gwe sigala obusigazi ku celebrity track. Subscribing ensonga zonna zansigaye zikunyumira. Allen Cruz is my name. Go Facebook, Instagram, official Allen Cruz. Otherwise, one bado to your social media handles. At Michael Kitanda. Kitanda ngebola Kitanda. At Michael Kitanda. To step on Kitanda. You want to? Manyu yagalanye Kitanda. Nti oyagala mbade na kugamba ngoliko weka. Oh why? At Michael Kitanda. Ku Instagram. At Michael Kitanda ku Facebook. Michael Kitanda ku Twitter. Akwagala ku mukolo. Kuba bino tubulebwa abantu bangi eri alina omukolo mbaga byaba corporate biki ebyo soko muwa kanamba ka manager kali 0772 83 88 32 0772 83 88 32. Okay. Yes. Tuyanze. Nze tata. Webale kujja webale kwata budde. Webale kunchaza tata. Yes. Awo wenyini wenyongera okutegeeza nti kamera ekola kyamakulu nnyo okusindika amaloboozi eri oyo mwennyini yeetaaga okumanya naye ng'oluusi talina busobozi. Celebrity track yafuna zi kamera ziri 47. So munnange bolanga kamera zaffe nga zizze gy'oli totwesegwa tovaawo nti oba odduka sigalawo tuusa omulangago osooka nkuvye tulina omwana kadaama gwe nnina agenda okuddako emboozi ye enyuma nnyo. Subscribing emboozi eno tekuyitako. Otherwise for now ku kamera 7 kwa twalina kamera 7 katwayongeddeko ziri 7 2 twayongeddeko kamera endala divorce. Yes zezo. So musigaleko ku celebrity track bingi nnyo ebikyajja tovaawo. Otherwise nga 7 March Cinderella baby okitegeera mubeereeko temuvaako. Celebrity track. Subscribe.